Erinnya Biganda lyafunzibwa mu mannya g'eggombolola ebbiri ezirimu ekibiina kino omuli Bigasa ne Kitanda ezisanga mu disitulikiti y'Obukomansimbi era nga kirimu bammemba 698. Ssentebe w'ekibiina kino omugagga Ssenyondwa agambye nti baatandika okwegatta ng'abalimi b'emmwanyi mu mwaka gwa 2007 era nga baatandikira ku byalo byabwe okutuuka lwe baatuuka ku mutendera gwa cooperative. Eno ye Uganda Farmers Cooperative nga tuli balimi abali ennyo ku mulamu ogw'okulima emmwanyi, kuzigattako omutindo n'okuzitunda mu katale. Annyodde nti ekimu ku nsonga lwaki baasalawo okwegatta ng'abalimi baali baagala okutundira awamu ate n'okwongera omutindo ku mmwanyi zaabwe. Mu butuufu luli entunda gye twatundangamu buli muntu yatundanga ku lulwe nga batudondola nnyo, kati mu kutundira awamu kyatuyamba nnyo. Bwe baatandika kaweefube ono baasalawo ne beeguza emigabo mu kibiina nga ssente ze baafuna zaabayamba okugula ekyuma ekisunsula emmwanyi ekyasooka ne bawona okutwalanga emmwanyi zaabwe ku byuma by'abalala. Kutandika okukola cooperative twatandika n'okugula emigabo. Bwe twagula emigabo egyo bwe gyakuŋŋaana ne tulaba nga twetaaga okufuna ekyuma ekyaffe ku bwaffe. Agambye nti okuva lwe beegatta bafunye ebirungi bingi omuli okugula emmotoka etambuza emmwanyi zaabwe, okugula tractor n'okuzimbira essomero ekibiina abaana mwe basomera ate n'oluzzi okusobola okuddiza abantu b'ekitundu. Ayongeddeko nti ekibiina kino kiyambye nnyo mu kuwa abantu naddala abavubuka emirimu ekibayambye okweyimirizaawo. Cooperative eno eyambye nnyo abantu naddala mu by'emirimu, naddala abavubuka b'ekitundu kino bangi bajja ne bafuna emirimu wano. Ssenyondwa agasseeko nti kati tebakyakoma kuba kase yekka naye baatandika n'okukola kaawa abantu ne beeyongera okufuna mulimu gwabwe. Mu Uganda Farmers Cooperative emmwanyi tetutunda kibooko, emmwanyi tuzigattako omutindo ne tuzisunsula. Bwe tumala okuzisunsula ezimu tuzitunda katale endala ne tukolamu kaawa. Alaze ekirooto kye balina nga baagala okubeera ekibiina ky'obwegassi ekisinga mu Masaka mu kufulumya kaawa omungi ate n'emmwanyi ezisindikibwa katale k'ensi yonna. N'ekiruubirirwa ffe ng'aba Uganda Farmers Cooperative okubeera nga ffe tusinga mu kuleeta Masaka, okubeera nti ffe cooperative esinga okumanyika ate n'okukolera ddala obulungi. Alaze n'ebyo bakola ng'ekibiina ky'obwegassi okukuuma omutindo gw'emmwanyi. Ekituyambye ennyo okukuuma omutindo gw'emmwanyi, tunoga mmwanyi eyengedde yokka. Emmwanyi erina kwanikibwa ku matundubaali, wabula kino tekikyakwasibwa na tteeka, buli muntu ekyakimanyi. Ate sitowaazi zino oluvannyuma nga zivudde ku matundubaali zikaze bulungi nga tebannakuzireeta wano. Sitowe erina kubanga ya mmwanyi yokka temulimu kantu kalala konna. Ayogedde ku kusoomoozebwa kuba kyasanga omuli enkyukakyuka mu mbeera y'obudde, obulwadde obulumba emmwanyi n'okukyukakyuka kw'ebbeeyi, kyokka nga bafuba okulwanyisa okusoomoozebwa kuno. Naddala omwaka guno sizoni eno tuyisiddwa bubi nnyo kubanga akatale kazannya buzannyi kati, ate nga kazannya mu mbeera yakuka so si kubanga nti nno keeyongera bweyongera. Ate omuwanika w'ekibiina kino Joseph Mulema agambye nti mu kibiina balinamu n'akanyomero k'okwewola nga bakola endagaano n'oyo eyeewoza okusasula ssente nga mulimu amagoba amatono oba okusasula ebbanja lye ng'aleeta emmwanyi. Kubanga omuntu yalibadde awaayo emmwanyi ze mu bikagga ajja neyeewola ssente n'afuna ssente mu advance, kati n'abanga atwaliriza emmwanyi ozikuuza n'asobola okuzireeta ne bajjako okujja ssente ziyaba yeewola ne zidda we ziri bwe zaaba. Kimuyamba okuba tatuyana nnyo na bikagga kumudondola abasuubuzi aba bulijjo ssebo. Ayogedde ne ku ngeri gye bakuumamu ebitabo n'ebyokwerinda. Ku bitukuumye ne cooperative yaffe n'okuba nti ewangadde bye biwandiiko, okukuuma ebiwandiiko era nga bw'olaba wano ssebo. Ate omumyuka wa ssentebe wa Biganda Harriet Nansubuga alaze engeri ekitundu ky'Obukomansimbi gye kiganyoddwa okuva lwe batandika okukola kaawa. N'okugesa ate zennyini okuddamu ffe zigula kaawa oyo kuba bwe tutunda zikola zijja mu cooperative yaffe. Emmanuel Ssekaggo yakusakidde gwino ku Lwabukidde TV.